ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe bino bye birabange Mukama waffe teyalanga okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe Ekanisa ya Kristo ekyuse nnyo bannange mutunule mulabe okwagala okwasooka twakuleka dda twawabata omwoyo omutukuvu ye twamudibya ne twesiga okumanya ne twerabira nti n'okugoberera omubiri kwekuzikirira tubikoza mu magezi gaffe twaleka omwoyo tuddeyo ekkanisa tunoonya amakubo gali agasooka kubanga bino bye birabange Mukama waffe teyalanga okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe bino bye birabange Mukama waffe teyalanga Kulamusizaako nnyo nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeeredde ddala omulamu wasuza otya njala kwebaza Katonda akola obulamu bwo yonna gy'osinzidde mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu twebaza Mukama mwesigwa nnyo era ekigambo kye kibeera kiramu emirembe gyonna njala kwebaza Katonda akola obulamu bwo nateera omanyi lwaki yonna gy'osinzidde n'emirimu egy'enjawulo ejja kukozesezza mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu nze Nicholas amiridde wano olunaku olwaleero lunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi ku simu yange wano zingamba ziri 24 omwezi gwa mwenda tulabika nti n'omwezi tugumazeeko ate era n'omwaka tulabika nti tugukuba oluku mu mutwe kulamusizaako nnyo kyonna ekiganye omwaka guno nkusaba busabi nti togwa ku magwa waliwo abagamba nti ngenda kugwa walungi ne wabi tokkiriza kugwa wabi gwa walungi wokka era awo wateekwa kubanga maaso ga Katonda okusobola okulabika nti ogenda maaso n'obulamu ekiganye nkusaba busabi kirikire Mukama yeka yayinza okutaasa embeera eyo nze Nicholas olamusizaako nnyo webale nate kugoberera Just Gospel Media Uganda twakomawo era tukomyewo oluvannyuma lwa ebbanga eddene nga peji yaffe eno yaleetebwa down yapulingibwa down naye Mukama mwesigwa twasobodde okulabika nti no tugikomyawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu leero nyambadde buno nkulye olw'ensonga ez'enjawulo naye twebaza Mukama ku lw'obulamu bwo nkusabidde ekisa kya Katonda nga tugenda okutandika programu yaffe eno olunaku olwaleero omulabe w'ekkanisa nkusabye obeere nga amatu go gali so widely and open and alert amina tokkiriza kintu na kimu kikuyiteko njagala tugende mpola detail by detail mu linnya lya Mukama waffe Yesu era nzikiriza nti gwe yonna gy'oli ogenda kuweebwa omukisa mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu nkulamusizaako nnyo kitaffe omwagala nkwebaza nate olwakadde kana akalungi ketugenda okumala mu maaso g'abantu bano nga tubaako ebintu ebimu byetwogera ebikwagala n'omubiri gwa Mukama waffe Yesu kusabye obeeko omuntu gw'oyamba mu linnya lya Yesu omubikkule amagezi ge wamu n'okutegeera mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu kulamusizaako nnyo oluyimba olutuguliddewo programu yaffe luyitibwa bino byebiro omwereeza Mukama ayitibwa Sarah Mirembe nga tugamba nti bino byebiro oluyimba message erimu efittingira ddala mu generation eno gye tulimu era efittingira ddala n'ebiro ekkanisa ya Mukama waffe Yesu byerimu gwena ali ng'okyawa platform eno ng'okyawa program eno ng'ojagaliza ekibi ekisingirayo ddala nkusabidde naawe Mukama
akusisinkane mu ngeri emu oba endala. Naawe ate atwagala ng'ogamba nti mbasabira wamu n'obuweereza mwena, naye njala kugamba nti Mukama mwesigwa nnyo eri obulamu bwo. Omwaka ogujja tulina programs nnyingi nnyo, kulabika nti tugenda mu maaso n'obuweereza buno. Mwebale nnyo mwenna abadde naffe mu kutuyambako mu kusaba awamu n'okusonda ssente ez'ettaka. Katonda atuteeseteese era atutwala mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oluvide no gyengenda okuwa omwana ono ow'obuwala ya trendinga nnyo era trendinga nnyo ne bu video clips bwe obutonotono. Mujja kumbulira erinnya lye ate era mumumanyi. Amina. Alina videos zizaakola era balwanye nnyo okupayinga ba bloggers abamu okulabika nti no video bwe busaturatinga mu bantu okulabika no batambuza ideology yaabwe. Naye amina. Naye omukulu omu ali emabega w'obuntu buno waba w'omukyalo ono omwana ono omuwala ayitibwa Twino Mujuni Brian. Be baana abamu kubakozesa kati Brian ono edda yali alepera nnyo ku Family Radio wenbanzijukira nga yali musajja mulokole nga yakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Ne wabawo bitatambula bulungi n'agwa. Amina. N'agwa n'abeera disappointed mu lugendo luno olw'obulokozi era omulabe Sitaani n'atekinga that advantage n'amuba n'amuwamba. Amina. So kati mu kumuwamba coming up with an ideology kuba Bible, kubanga Bible ye yamutabula n'alabikira ddala nga tagyetaagira ddala era emuwunyira ziizi, emuwunyira ddala bubi nnyo nga tayagala gitegeera kugenda nayo mu maaso. Olw'ensonga nti Bible si kitabo kya bulijjo omuntu yenna kyagenda okudduka nakyo emisinde abikule asome. So Brian ebintu nebimutabukako, ebintu nebimutabula. Naye mabegako eyo nali mbategeeza nti bw'obanga ovuga emmotoka n'otambula, nina mukwano gwange omu twali tuneggwanga erimu lye twali tulimu n'anvuga. Kati yali anvuga na messing up with GPS. Bwa messing up with GPS twamaliriza twetoolodde ekifo nga tubuze. Kakati mu kubula awo mu situation ifanaganako bwetyo onenya ki, onenyaani, onenya luguudo eyakola oluguudo oba ogenda kunenya gwe atamanyi kukozesa GPS. Onenyaani, onenya ayasimba obupande oba onenya gwe atamanyi kusoma bupande singa oba obuze. No, now this is the situation yatuuka ku Brian Twino Mujuni nti yavuga emmotoka naye nga tamanyi kukozesa GPS number 1, nga tamanyi kusoma bupande. Kati mu kubula awo embeera weekyankalanira, tamanyi kusoma byawandikibwa, tamanyi kubiwaako reference, nga akozesa amagezi agage agamuwogo. So ogenda okumaliriza nga atomedde, nga atomezza n'abalala abayingira mu kigaali kye. Mabegakaawo nali ntera nnyo okulabika nti omusajja ono I counter his false doctrines and messages ku internet awo. Era ndi musanyufu nnyo nti y'omu ku bantu abaali bavuddeyo nga balaga Bible ndi si kitabo nti Katonda tasobola kubeera mu kitabo. At the end of the day ng'alina enteekateeka ey'okukuba ekitabo ekikye. Okategedde ng'alina enteekateeka ey'okukola ekitabo ekikye. So bwe nakimanya I came out ne mu challenginga. Bwe namuchallenginga era ng'ateeseteese okuyita abantu bonna abaali bamanyi oba basobola okuwandiika ebitabo, okugattagatta ebitabo, okubivvuunula mu lulimi olw'enjawulo. Ndi musanyufu nnyo and I'm very so happy nti ekyo tekiribaawo kubanga era yakiyimiriza era navayo n'agamba nti muwaayiriza. Ndi musanyufu nnyo nti message zonna ne screenshots ezo zaali weeziri naye yamala n'abidiriitingayo ku platforms ze. Era okuva ku olwo taddangamu kulabika nti nno afronting ekintu ekyo ndi agenda kufulumya ekitabo kubanga yali akitegedde bulungi nnyo nti oba okuba Bible nga Bible otegeeza nti Katonda tasobola kubeera mu kitabo, then gwe kitabo kikyo genda okucreatinga, okuwandiika ekinyonnyola ku Katonda awo kubanga ye annyonnyola Katonda, ye annyonnyola Katonda yatonda eggulu n'ensi naye ng'ate naye era mu bulamu olw'ensonga nti
tamanyi Katonda oyo era ne tamumanyi. Now ngenda kuba kwa video kano omuwala ono y'omu ku ba agent ba Brent n'omujuni bakozesa mu movement gye balimu. Bawulira baagala kulwana nnyo okuleka nti no basanyawo Bible era abantu bajja Bible mu mitwe gyabwe, which is very very wrong ideology and ekitasoboka kubaawo ne bwoba oyagala otya. Now ngenda kuba nkuwa video eno omuntu gwenjogerako ayitibwa Brent n'omujuni ku screen yo golaba oyo yayitibwa Brian, golaba oyo ku screen yo yayitibwa Brian tuno mujuni. Omukulu oyo yavaayo era alina enkola ye waba ayigiriza abantu tabasomera Bible. Tabasomera Bible n'oba oyagala otya, naye abalaga nti enjiri gy'ababuulira abuulira enjiri eva mu mind ye, sina njiri etebera njiri, kubanga kyabayita enjiri kitegeeza amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu. Kati bw'abanga motivating abantu tuba tumita motivational speaker, ajja ebigambo mu bulamu obwa bulijjo nga bawulira aba motivational speakers bakola. Kati noffe mu kanisa tetulina ba motivational speakers, tulina ababuulizi ba njiri n'abasomesa ba Bible. Now wuliriza omwana ono w'obuwala, then male mbeko ensonga gye nkunyonyola mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Oyo omanyi lwaki paka okutuusa olwaleero tebasobola kugirayo kifaananyi kya Yesu kituufu nti yali afaanana bw'ati? Olwaleero tewali newoolitambulawa, newooligendawa, newooliyambuka ku mwezi, tewali alikulaga Yesu bwe yali afaanana mu butuufu bwe, kubanga teyaliiyo, kubanga tabangayo era talibaayo. Ekyo kye kizibu abantu okukkiriza, naye ate nga kye kituufu. Yesu talibaayo ate era taliiyo. Ekifaananyi kyonna kye bakubira ekya Yesu, olaba musajja yazannya firimu, olaba oyo omwami yazannya firimu, manya bamuyita Jim Caviezel yazannya Passion of Christ. Omwami ono olwaleero akyagaana abantu okumuyita Yesu, okumuyita Katonda, kubanga he was just a character. Naye image ye yetambulira mu mitwe gy'abantu, ne bwe bazimiriza nga basaba Katonda balaba image ye, tebalaba Katonda, balaba oyo yazannya firimu, kubanga mu reality Yesu tabangayo. Kikalubiriza abantu okwogera naye tabangayo. N'olwaleero omwami oyo naw kati tugenda kulwa nnyo ku video eno, oteeka kubanga wagiwulirako n'okubanga wagirabako. Ekisooka mu byonna kinandyagadde okutangazaamuko bamwannyinaze ono. Ntera nnyo okwogera ekigambo kino nti kirungi nnyo okwetika beauty, naye nga beauty ate eriko knowledge. Oyinza okubeera ne beauty naye beauty eyo nga terina knowledge, obeera okoze loss. Ekyo ekituufu, obeera okoze loss. Now reasoning y'ebintu bino eva mu ntegeera emu ey'omuntu omulala ne tugendako mu reality. Number 1, olunaku lwaliro tosobola kutugamba nti Yesu taliiyo, teyaliiyo ng'obeesingira ku knowledge eya technology. Number 1, tulage ekifaananyi ekiraga nti Yesu yaliyo. This is a very very weak point. Kama favors nnyo. Tulage ekifaananyi, sonywa mu katono, tulage ekifaananyi ekiraga nti Yesu yaliyo. Now ebiseera bya Mukama waffe Yesu tebyali bya digitalization, tebyali bya kamera. No, abantu baali bakyali nnyo wala ne technology nti omuntu tukwate ekifaananyi kye tukisiige. Ne mu biseera by'abafalaawo bakwatanga ebintu ne babisiiga wansi. Right now teri n'omu alina kifaananyi kituufu kya Farao nti yali afaanana bw'ati. Wabula they imagine, Mukama yeebazibwe nnyo, ate n'okusinziira ku kamera yasookera ddala okubeera invented. Yali Mufalansa, ndowooza bali bamuyita Joseph
erinnya eddala liryawo ly'Abafalansa naye nga ayitibwa ntuza Joseph mu mwaka gwa 1800 mu mwaka gwa 1800 mwaka gwa 1800 amina. Kakati kamera zijje mukama waffe ebazibwe nnyo. Kamera kazisooke zijje juzi wano. Mukama waffe Yesu si wa juzi wano. Bible says he has no beginning, he has no end. He is the Alpha and Omega. Mwaka gwa 1800 kamera bwe zibeera invented by omusajja ayitibwa Joseph. Erinnya eddala limbuze naye nga liri mu Lufalansa. Olaba juzi wano omukulembeze wa America yasookera ddala ayitibwa George Washington azaalibwa mu mwaka gwa 1700. Mwaka gwa 1700 mwaka gwa 1700 kamera bazinvetinga yasookera ddala mwaka gwa 1800. Tuli ffenna kakati tunuulira period eyo tosobola kubeesingira ku knowledge yo mu mutwe gwo n'ogamba nti kati okusinziira ku period bweti Muhammad mutwe ekifaananyi kya Muhammad ekiraga nti yaliyo ekifaananyi ekya Muhammad wemba temukirina kitegeeza nti Muhammad omugenzi taliiyo. No, tebajja kikulaga kubanga technology yayita naba kubeera nga ali invented ebiseera ebyo. Naye ate tekigenda kutegeeza nti Muhammad teyaliyo. Muhammad omugenzi yaliyo reality. Era olwaleero Mecca main source of income ejijja mu byabulambuzi. Abalambula ekibuga Mecca nga bo bagamba nti omukulu yali alina obutuuze bwe n'eddiini gye yasibuka. Of which they are right. Kubanga Muhammad yaliyo newankubadde nga ali nabbi wa bulimba tekimugaana nti teyaliyo. Era bwe batulaba kifaananyi kya Muhammad mu nnyumba yo oba ewantu wonna nti yono bwe yali afaanana yali n'ennyindo mpanvu yali ali bw'ati tekitegeeza nti teyaliyo. Olwaleero Isirayiri main source of income ejijja mu byabulambuzi. Tourism okulambula old city of Jerusalem, okulambula Gethsemane, okulambula Red Sea, historical sites eziri mu Bible eziri connected ne mukama waffe Yesu. Sites empitirivu ennyingi ennyo. Jordan ne bakugamba nti wano mukama waffe Yesu we bamubatiriza, and they believe that. Kati tosobola kungamba nti gw'obwongo bwo akawala akatudde ku kamera nti busobola okutuula mu historical facts ne historical sites n'ozideletinga mu bantu. Obeera olina olusozi lunene nnyo, obeera olina ekizibu kinene nnyo mu mutwe ky'oyinza okutereeza, of which nti it will never, unless Katonda yennyini nga yakutaasiza. So ekyo nkimaliriza. Ekifaananyi tekigenda kuprovinga Yesu yaliyo bati yaliyo. Right now gwe kennyini ampuliriza naawe muwala ayinza okulaba vidiyo eno. Bwe nkusaba olwaleero nti tuweeyo ekifaananyi kya jjajjaawo gw'ovaamu, taata wa maama wo oba maama wa taata wo ne yazaala maama wo emirembe 4 emabega. Tuwe ekifaananyi kya ssengaawo, tuwe ekifaananyi kya jjajjaawo ow'emirembe 3 emabega. Awo weba tuba tubala emyaka nga 15 emyaka nga 2 emabega. Netugaa tuwe ekifaananyi ekyo. Ekifaananyi ekyo nzikiriza ntoyinza kukituwa. Lwaki? Kubanga tekiriyo, tojja kukisanga ne wowe oyagala otya. Kati awo tuprovinge nti weba tekiriyo nti sengawo teyaliyo oba jjajja yazaala maama wo teyaliyo, goleza baava bove mu bbanga ne bagwa. They come from somewhere. Waliwo lineage eyo gye bavaamu. Naye tekigenda kuprovinga ekyo, tekigenda kuprovinga nti teyaliyo. Olwaleero singa tukusaba ekifaananyi kya ssengaawo ow'emirembe 3 emabega, ekifaananyi kya taatawo, taata ayazaala taatawo ne taata yazaala taatawo emirembe nga 3 emabega. Emirembe nge that is emyaka 8, kubanga buli mulembe gulimu emyaka 5. Emyaka 5 kati tuwe emirembe nga 3 emabega oba emirembe 4 emabega ku myaka 8 myaka 5 emabega.
ojja kumaliza ng'oli mu myaka twetaaga ekifaananyi kya jjajjaawo eyazaala jjajjaawo emyaka 2 emabega. Ogenda kukituwa? Togenda kukituwa kubanga tutunuulira tekinologi. Ebiseera ebyo osanga tebaasobola. Naye tekitegeeza nti tebaliyo. Amina. So omuwala ono gwe mulaba oyo ku screen oyo, idea yonna agijjawa? Idea agijja wa Brian akozesa abaana bano oba yakozesa omuwala ono okulabika nti atambuza propaganda we ow'ebigambo kubanga ye Brian yakimanya nti kizibu. In fact bablockinga ne page yange okwoleka no accessinga content waabwe, naye nazeemu ne musinkana, nazeemu ne mufuna, era tugenda kuddamu okulabika nti no twanjuluza obulimba bw'abantu bano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oli ku Just Gospel Media Uganda. Ngenda kwa ideology ya Brian ekwatagana n'omwana Brian yakola no n'ekkanisa era alina abantu baatwala ne bagenda ne bawuliriza ideology era abantu abo nkola yabasamize, nkola yabusamize abantu. Omanyi tulina entegera ya njawulo, buli muntu alina entegera ye, ate buli muntu alina research we ku level ey'enjawulo. Yesitani we yajja okubba teyajja kubba kwokka wabula teyajja n'okuzikiriza. Nolwekyo byonna bisobola okubaawo, byonna bisobokera ddala omuntu asobola okubula n'abulira completely and also. Naye omulimu gwaffe gulwa, omulimu gwaffe ate kwe kunyweza gwe n'okukutegeeza nti ebyo byonna bigenda kubeerawo naye amazima ga Kristo gasigala mazima. Kankwe Brian ono omuwulirize naye obulimba bwe uyo. Omusumba atasoma Bible abeera one bagamba lwaki aba yayita musumba ate nga tasoma Bible, era abamu nga bateebereza nti bw'aba tasoma Bible kiba kitegeeza asinza oba agoberera mpewo za kika oba byabuwangwa. bwe bagamba bwe bagamba naye ebyo tebinkanga kubanga nina omulamwa gwendiko ogw'okwogera amazima. So bangi bajja kwogera ebyabwe naye zikasambera nga mmanyi ekituufu, naye nga nziramu bwe nti ekyo ekintu bayibuli n'abantu kyekyasookawo. Abantu baaliwo bwe baabe basookawo kitegeeza tebalina bayibuli. Ani yabatonda? Katonda. Bw'abanga Katonda yabatonda nga tebasoma Bayibuli era nga tebazirina, kitegeeza bwe tuba twogera basamize ffenna tuba basamize. Kati owuliriza ebigambo bye akulaga nti abantu abasookawo balina Bayibuli tebalina Bayibuli. Kankudizeyo ebigambo bino biwulirize bulungi nnyo ebyono omukulu Brian Tunomujuni ye menta wakana akawala akato. Ojukira akawala akato akali mu bikola batume 19 akalagulanga ne kafunira bakama baako ebintu ebirungi ebingi. Kakati bakasindikanga kafunire bakalagulenga. Kati bano ba Brian Tunomujuni ba creating account seza TikTok ne basindika ya akawala kano kalagule ebigambo by'obulimba kasireka bafunire ebyobugagga. Naye akaana akakawala tukakolimira mu linnya lya Mukama waffe Yesu kubanga byonna byekoogera butalimu. Now kankudize video eno gyulirize bulungi nnyo n'owegendereza kubanga wengenda okutuuka tetugenda kusobola kukoma omabega. Kwa mukisa guno odemo owulirize video eno. Muliriza Brian ono. Waliwo ekibuuzo kye nzize nsoma mu comments ez'oku Facebook n'awalala nti omusumba atasoma Bible abeera one bagamba lwaki aba yayita omusumba ate nga tasoma Bible, era abamu nga bateebereza nti bw'aba tasoma Bible kiba kitegeeza asinza oba agoberera mpewo za kika oba byabuwangwa. Mbadde nsaba otutangaze bwe bagamba bwe bagamba naye ebyo tebinkanga kubanga nina omulamwa gwendiko ogw'okwogera amazima. So bangi bajja kwogera ebyabwe naye nzikasambera nga mmanyi ekituufu, naye nga nziramu bwe nti ekyo ekintu
bayibuli n'abantu ki ekyasookawo ebasookawo abantu baaliwo bwe baabe basookawo kitegeeza kati abantu ne bayibuli kiki ekyasookawo abantu ne bayibuli kiki ekyasookawo abuuziza nti abantu ne bayibuli kiki ekyasookawo bantu kakati ekizibu kiri wamu kyokka nti gwe kwe kulowooza nti eno bayibuli erina olususu olwa bbulaaka n'ogibikula ne munda n'osanga nga mulimu ebigambo bino ebirimu nti eno bayibuli ye Katonda. Waliwo obuzibu bw'amaanyi, waliwo obuzibu bw'amaanyi. Bino ebigambo ebiri muno byalagibwa bulagibwa kuwandiikibwa. Ebigambo ebiri muno byalagibwa bulagibwa kuwandiikibwa. Nti kino ekitabo ne bw'okyokya tekijjaawo bwa Katonda, tekijjaawo Katonda. Kino ekitabo kino ne bw'okyokya tekijjaawo Katonda. Kano kalinga akapande akakulaga nti bw'oba ogenda e Masaka olina kuweta bwoti. Tekitegeeza nti ono ye Masaka. Kano kalinga akapande akakulaga nti bw'oweta bwoti n'ogenda bwoti ogenda kusinkana ekyalo kye bayita bwe kiti. Tekitegeeza nti bw'osoma akapande nti obeera otuuse gy'olaga. Kama yebaziwe nnyo. Now, ekigambo kya Katonda ye Kristo. Ekigambo kya Katonda ye Kristo. Bayibuli gy'olaba esomwa abantu mu mpapula. Ebigambo byalagibwa bulagibwa kuwandiikibwa. Bijjibwa obujjibwa mu bbanga ku myoyo oba ku mwoyo biteekebwe buteekebwa mu mpapula. Mukama yebaziwe nnyo. From the beginning until the book of Revelation, Katonda yalagira abantu okuwandiika. So, tosobola kwawula bigambo bya Katonda ebyogeddwa nga akozesa ekigambo kye nga ye Kristo n'omwoyo omutukuvu n'obirinyirira era n'ogamba nti nedda. Ebyo nedda. Olw'ensonga nti Bayibuli omuntu ye yasookawo Bayibuli, so Bayibuli nejja oluvannyuma. Njagala kukutegeeza nti Katonda yalagira omuntu okuwandiika Bayibuli for your information. That's why nti enjiri gy'obuulira yonna si njiri. I beg your pardon, I'm sorry. Ebigambo byonna byeyogera biri inspired by your natural mind. Sorry, by your artificial intelligence, but not by the Spirit of God, inspired by the true word of God. Nolunyiriri luli mu Bayibuli. Brian tujja kumuddira maaso awo. Nolunyiriri mu Bayibuli. Ekitabo ekyokuva essula esooka, ekitabo ekyokuva essula ya 17 n'olunyiriri lwa 14 obudde butudduseeko. Bayibuli esomesa nti Mukama n'agamba Musa nti wandiika ekyo mu kitabo okubeera ekijjukizo okibulire Yoswa mu matu ge, nga ndisangulira ddala okujjukirwa kwa Amaleki wansi w'eggulu. Mukama agamba Musa nti wandiika ekyo mu kitabo okubeera ekijjukizo okibulire Yoswa. Musa bamugamba wandiika mu kitabo. Ebitabo ebimu ebya Musa bye tulina bye yawandiika tubimanyi. Katonda ayogera agamba Musa nti wandiika ebyo mu kitabo. Wandiika ebyo mu kitabo okubeera eky'okujjukiza okibulire Yoswa. Bwe tugenda mu Bayibuli tusanga Yesu essula esooka n'olugero 8 nti ekitabo kino eky'omu mateeka tekivenga mu kamwako naye okirowoozenga emisana n'ekiro. Yesu essula esooka n'olunyiro lw'omunaana tetugendagendayo obudde butudduseeko. Yoswa essula esooka n'olunyiro lw'omunaana nti ekitabo kino eky'omumateeka tekivenga mu mutima gwo naye okirowoozengako emisana n'ekiro. So Katonda ye lwaki tetuddukayo obudde bananga obudde mutusaasire nnyo obudde butudduseeko. Yoswa essula esookera ddala n'olunyiriri olw'omunaana. Babuli esomesa nti ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako naye n'okirowoozangako emisana n'ekiro olyoke obeere olyoke weekuume ng'okola ebyo byonna Mukama byagala. So ekitabo kino eky'omu mateeka tekivanga mu kamwako. Ekitabo Mukama yeebazibwe nnyo. So Katonda
adiringa n'okuwandiika. Katonda yadiringa ne Musa mu kuwandiika. Ngenda kukoma waawo maaso awo ne vidiyo eno yennyini ey'ono Brent n'omujuni asindika omwana ono kana kawala akalina omwoyo gw'obulimba okulimba abantu. Katonda adiringa n'okuwandiika. Ebyandikibwa bingi nnyo nga Mukama alagira okuwandiika. Ekitabo eky'okubikkulirwa essula ya 2 n'olunnyo olusooka eri malayika ow'ekkanisa wandiika nti bikulayo. Ekitabo ekitabo ekya kubikkulirwa essula ya 2 n'olunnyo olusookera ddala. Bayibuli esomesa nti eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Efeso nti bw'ati bw'ayogera oyo akwata emmunyeenye omusanvu omukono gwe ogwa ddyo atambulira wakati w'ettabaaza. Mukama yeebazibwe nnyo. Otuuseewo eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Efeso wandiika. Kubikkulirwa essula ya 2 n'olunnyo olusooka eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Efeso wandiika nti bw'ati bw'ayogera wandiika. So ekitabo kino Bayibuli tosobola kwawukana nakyo ng'ogenda kwogera ku Katonda. Nedda, tekisoboka. Otherwise bw'oyawukana n'ekitabo kino olaba n'abasamize balina ebitabo, n'abalogo balina ebitabo mwe bawandiika notisi zaabwe. Bw'oyawukana n'ekitabo kino ogenda kwogera bigambo bya mu matuugo na kawunga ka bulijjo. Lwaki sibasiibula? Tugenda kukomawo olunaku olulala era vidiyo tugenda kugikomyawo mbannyonnyola mbalaga obulimba nti Bayibuli newankubadde mu biwandiiko okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyambya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe. Ekkanisa ya Kristo ekyuse nnyo bannange mutunule mulabe okwagala okwasooka twakuleka dda twawabata omwoyo omutukuvu ye twamudibya ne twesiga okumanya ne twerabira nti n'okugoberera omubiri kwekuzikirira tubikoza mu magezi gaffe twaleka omwoyo tuddeyo ekkanisa tunoonya amakubo gali agasooka kubanga bino bye birabange Mukama waffe eyalanga okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe. Bino bye birabange Mukama waffe eyalanga okwagala kw'abangi we kuliwolera nga bava ku Katonda obujeemu bulinga bangi balikyamya balala ne baleka okwagala kwe ne bakola okwagala kwabwe. Ebikolwa ebyasooka twabidibya dda twaleka omwoyo okwagala n'okusaasira n'ekisa n'okusonyiwa twabireka abantu abatabagananga nga tuli kimu mu Katonda. Leero ekkanisa yeyawudde mu bibiri tutambula na bukyayi zenteesa twandiseeyo ne tukola okwagala okwasooka ne tugoberera